Yes, akati kankwaniza ku Fadi TV ujinga kusaba subscribe nge atola kinge video no comment section wali abo bako kyotesa oba kyobala ku video no. Amasasi ku Entebbe airport mwana Madoni Asiya TikTok ajuke sawa nagenda kubatuka mu gwanga Uganda awula banaganda abasinga ba TikTokers bamulinze dda bamugumise dda Doni Asiya ku sawa Entebbe n'abasinga besunze kumutusako obuzibu bw'ensonga nti abadde asinzira ku TikTok n'abavuma kosa n'okubawemula ba TikTokers bangi nnyo bali ku kisawa Entebbe bamulinze esawa yonna wanadira besunze afakayima yawe ayina be yawendde n'abaga bagende bakeko kibakula Doni Asiya nga tusijukira Doni Asiya ne Calvin Kayanja ne afakayima tebalina kwatagana wadde n'emu bano buli omu asinkana munne abula mulyamu buli amaaso kati bonna begasse wamu afakayima mwana mulenzi Calvin Kayanja begasse wamu Doni Asiya bebeko kibamukola banji besunze nenga mekisimu yafunye dda ba officers okuva ku police ya CPS bamuyambeko kuwa Doni Asiya tubite kuba mekisimu yatidemu nagamba banji kuba Doni Asiya Amasasi athakayima inaka TikTok video ke yakoze bali ku muto gwa TikTok nga ayomba nga agamba Doni Asiya nina kuwenira abazibu botajja kugamba abatajja kuleka kyekimu athakayima nga yagamba mekisimu yalabika video yako nasala magezi nagamba why kanfune kafune ba police officers banyambe koko Doni Asiya nga atuka Doni Asiya yabadde wakutuka naku lwaggulu nityasobodde kutuuka Boona gusa nga mukaaga yabadde alina okubanga atuse mu ggwanga Uganda era nabakutuuka Doni Asiya bamulinze nga bazira ba TikTokers bangi nnyo ku kisaawe Entebbe airport baguumisidda ba 97 wano batuuse dda bakyalinze Doni Asiya katusibinti olunaku lwaliro anada naye nga Katonda yandibadde atambula naye bulungi kuba basinga bamusabira ssaala mbi Doni Asiya TikTok olw'ensonga ati naye si mwangu asinzira ku TikTok n'avuma banne kati balina abasinga kyekyasinga okubaleetera okumukyawa kuba kakkanako n'avumanga ku TikTok live ng'akolawo videos ze n'abalangira n'abawemula n'abavuma n'abavoola kati abasinga bamusabira ssaala mbi Doni Asiya TikTok banaganda bangi nnyo bamwesunze bamuguumise bagamba akomawo ddi addaddi naye ng'ate abasinga baagala abeeko kyafuna ekizibu ennyo okuli afakayima ne Calvin Kayanja ne Doni Asiya obuzibu bwava ku ki tewali amanyi naye ng'ate ye Doni Muhammad ye yavuddeyo Doni Muhammad yavuddeyo ye ng'agamba Doni Asiya mumulika akola byonna by'ayagala oba abavuma n'abawemula be bamanyi kuba buli omu sigamba nti aba awamu n'emmere bonna aba beevuma ye solution gye yawadde yagambye Doni Asiya kasita abeera abavuma nga nabo bamuvuma kati bandibadde bamuleka ne biggweeraawo naye abasinga bagambye bagenda kulaba kakyama kye bamukola afakayima obusungu alina bungi nnyo yagambye singa mbadde mu Uganda nandifunye ab'emmundu ne bakunkubira amasasi ku kisaawe Entebbe nga wakatuukawo boodi afakayima nga yagamba Doni Asiya afakayima siyangu naye nga Doni Asiya ye Bambi bamugubise ku kisaawe Entebbe ku Entebbe airport ba TikTokers bangi nnyo beeyeewo dda bamulinze ng'atuuka essaawa yonna essaawa nagenda kuba atuuka naye ebintu alina bingi nnyo ensaawa alina nnyingi nnyo Doni Asiya asuubiza nti bwana batuuse mu ggwanga Uganda agenda kubaako abantu badduukirira agenda kubaako abantu bayamba kuba kati ndino yaze sente azikoze zaaweze ensonga lwaki bamuyita Doni kati obwa Doni agenda kujja ng'awera era agambe Calvin Kayanja wanaaba yeetaagayo $5,000 gy'azibuwa Doni Asiya yatambye Doni Asiya yagambe Calvin Kayanja lwaki tewakitala kimutta wabula bwavu bwe bumutta ensonga lwaki amulinako fitness ensonga lwaki amuwalana ensonga lwaki bw'anaabazze ajja muwanyi $5,000 obukadde nga 15 bw'Uganda abumuwe amukulama munaazeeko kennaku olw'ensonga nti ye Doni kuba ye yagambye yamanyi ki ekitabula Calvin Kayanja n'okutuuka okumwagaliza okufa ensonga za Doni Asiya Calvin Kayanja kweka ne afakayima naye nga ba 97 n'omukisimu ba TikTokers bangi balinze dda Doni Asiya naye tannaba kutuuka eggulo ba TikTokers baakedde ku kisaawe Entebbe olunaku olwokuna baakedde ku kisaawe Entebbe nera Doni Asiya yasobodde kutuuka olw'ensonga nti ennyonyi yadde alina okulinnya teyakoze kyaddewo teyabaddewo ku kisaawe yabadde alina okulinnya okugiramu teyakozeko olunaku olw'eggulu olunaku olwaliro lwe basuubira okulabika nga ajja kutuuka mu ggwanga Uganda naye tannaba kutuuka bakyamulinze ba TikTokers abasinga bakyamugumise ku kisaawe Entebbe bafe okulaba nga bamwaniriza mu ssanyu
bangi ng'egi banyanyizzaamu Fibi 971 ng'ava gyali akolera ebweru w'eggwanga kati ng'egi gibanyizzaamu ani Doni Asiya akuba Doni Asiya abasinga tebamwinako birowoozo bibi nnyo abasinga baagala mulyawo bulya abasinga baagala mukola ki mumiza mu ssu abasinga bagamba Doni Asiya tojja kutuuka mu ggwanga Uganda tojja kweyagalira mu ggwanga Uganda tuvumidde nnyo ebweru eyo gy'obadde kati tuvumike tukuba amasasi okuli Afakayima ne bagambe ye agambe singa abadde mu ggwanga Uganda yandibadde lwedde okuteekamu sinzina agula ab'emmundu bagula ab'emmundu bakubaani mwana mwa Doni Asiya nga yakatuuka ku kisaawe Entebbe naye nga Doni Asiya tamanyi TikTok ate nga kadaama naye saa zino agenza okuva ebweru w'eggwanga nga sente azikoze ziweze akoze sente ziweze n'ogejjageze si bw'atyo yali afaanana nga yakatuuka mu eyo gy'abadde akolera mu mawanga g'abawalabu si yali afaanana ne saa zino afuuse kugamba yasuubiza n'okugamba nti yasuubiza n'okugenda mu bigo ebirabirira abaana abatalina mwasiizi abeeko sente z'abawa olw'ensonga nti sente zo azina azikoze ziweze Doni Asiya ono social media influencer akolera ku internet ate n'ekirala abadde kadaama ate TikTok ebintu byekabekera emirimu gyakola gyemmanyi gyokka nze bwemunoonyerizaako gye bandaze Doni Asiya alina okusubscribinga ate ompere video no ka like best friends zinaku olwali wali ku theatre la bonita emitwalo 2 ordinary VIP 5 automatic egenda kuba ezanya best friends live ku stage ku theatre la bonita emitwalo 2 ordinary emitwalo 2 VIP emitwalo 5 temusubwa mugende essaawa zino tugenda kugamba ku show egenda okusookera ddala leero nga 29 olunaku lw'enkya nga 3 show ejja okusembayo theatre la bonita show zigenda kubeera 2 mu nnaku 2 olwaleero show egenda okusooka egenda kuzanyibwa lunaku lwaleero show ey'okubiri egenda kuzanyibwa lunaku lwankya nga 3 Ogw'omusanvu era kusaba subscribing ate ompere video no ka like ate oyingira okuba nga owagira Ali TV jasigale nga ofollowinga ojjako okufuna ebisinga ate ebyomwebyo musubscribing era musigale nga mufollowinga ensonga za mwana muwala Doni Asiya TikTok essaawa yonna agenda kuba agenda kuba atuuka mu ggwanga Uganda naye nga bannayuganda bamwesunze na Ssanyu bamwesunze na mizira gyokka bamwesunze kugamba nesikwesunga yenna amusubscribinga era musigale nga mufollowinga mujjako mufuna ebisinga Ali TV ugi mwera